Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabye Abakulisitaayo mu bulabirizi obweruweero okubeera abakkakkamu. Ayogedde mu bitundu bya West Nile ng'akomekkereza obugenyi bwaliko. Ssaabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabye Abakulisitaayo mu bulabirizi obweruweero okubeera abakkakkamu. Ayogedde akomekkereza obugenyi bwabaddeko mu bulabirizi bw'Ennebe Madine West Nile. Dr. Kazimba ayogedde bino nga yabadde alina okubeera ku lutikko yaseti Makongo omulabizi Edadi Nsubuga awaayo omuguno obuyinza bwonna ovala okwezi emyaka 65. Nkubira abantu omulanga abeeruweero mubeere bakkakka ekiseera kyonna ng'emitendera giyitiddwamu ate nja kudda n'abalabirizi kubanga asaako omulabirizi ye Ssaabalabirizi ng'alina abalabirizi. Teri muntu ayinza kugamba ng'abantu olwo ge twagala ateekebwa abantu bannaye babadde ki. Dr. Kazimba alaze okutunula obutabeera ku lutikko Luweero kyokka n'ategeeza nti yasigidde omulabizi wa Central Buganda Mike Lubowa ng'era tasobola kusazaamu okulamula kwabadde ku West Nile. Omuntu aweza emyaka 65 mu kkanisa yaffe tayisaamu wadde n'olunaku n'olumu. Kakati 65 giwezerera ejja Bishop Eridadi Nsubuga Luweero kwe kuwaayo omuggo. Omuggo ogwo gwa bulabirizi amateeka g'ekkanisa dayosisi weba talina mulabirizi guddayo ewa Bishop n'akuuma obulabirizi obwo oba n'alonda anaakuuma nga bw'aba asazeewo. Ekyo Archbishop yakikola teri mulala. Kale nno natumye Bishop Lubowa aŋŋendereyo olw'okuba kyasangibwa dde wano nga nnina okuba wano nga sinza ate kusazaamu nenekimu omugoti nga nina abalabirizi 37. Ategeeza ndi Yesu munafuzi nti agenda kutola obukulembeze bw'Oluweero naye muweereza wa Katonda era alina okubuulira ekigambo kya Katonda. Kakati gw'olina kulinda bulinzi akakiiko kammwe aka nomination committee bwe banaaleeta tulondemu omuntu omu. Kale mubeere bakkakkamu tewali kyakulwanira era ne chairman n'ab'ebyobufuzi bonna ebintu bino mubijjeemu obufuzi. Mulina kuyamba abantu mu kitundu kulaba nga emirembe gibaawo naye ate omukulembeze mu kitundu bw'aleeta akajjagalalo neki okweka mu kkanisa kati ate omukulembeze anaabayamba atyo. Ag'emitala nsonga ewanisa Abakulisitaayo emitima kuba ensonga ze baaweza gisaamu Canon ne Kasana n'amulokofu. Waliwo ebyaliwo nga mwabimanya omulabirizi yalondebwa n'asazibwamu. Okulonda abalabirizi be balonda ate balina obuyinza okusazaamu. Alonda ate yalina obuyinza okusazaamu. The one who hires is the one who fires. Kale nno basazaamu olw'ebyo ebyaliwo ebyali tebikwatagana ate nga byava Luweero. Ebyo biiriddwa nga Abakulisitaayo abamu babadde bawakanya ekyokutwalibwa kw'omuggo nga bagala Canon ne Kasana yabeera atuzibwa ng'omulabizi w'okuna Luweero.